nze kusuula egamba nti nantabuulirirwa kwezza akola atya si asaabala obwebbumba oyo Kayemba. Kale agamba nti Mivule yali musajja mujagujagu era ng'ategeera mangu, naye olw'okwemanya ennyo n'okwerowoozaako yafiirwa ebintu bingi bye yandiyize. Bwiririre yanenyezebwangako nga yeddiramu kimu nti kasita nina ensimbi. Yakaluubirira nnyo abasomesa ne banne mu kibiina nga bwe twalabye dda. Buli kibiina Mivule kye yatuulangamu ng'atuula mabega ku lubaawo olukomererayo aleme kusiikiriza banne abato ate abampi. Kale neeyo gye yayimanga n'atigomya banne ng'omusomesa asomesa. Emirundi egimu yalabanga omusomesa akubye abayizi amabega. Abamu wano tumanyi okukozesa ekigambo otukubye emabega. Abamu ne mugamba yatukubye omugongo tetulaba. Nedda, wano omuntu bw'oba omusiikiriza tugamba amukubye amabega, tetugamba nti amukubye omugongo. Mugamba mugongo. Okukuba omugongo ndoza bakuba ku abali abafumbo be bakubangana emigongo. Kati wano omusomesa mbu ngamba abakubye abayizi amabega, awandiika ku lubaawo n'asituka n'akwata mu makendegere n'ayasamanga bw'akanudde amaaso. Banne abaamulabanga ne baseka. Omusomesa bwe yakyukanga Mivule n'atuula n'abunira ne yeesaanya. Omusomesa bwe yabuuzanga abayizi ekibadde kibasesa, Mivule ye yasookanga okugolola omukono okunnyonnyola ensonga. Bulijjo yamalanga galimba, ate ebyo bwe yabikubangawo byayongeranga kusesa banne. Olwo ng'ekibiina kyonna kiseka nga ye awona. Abasomesa abamu bamufumbiikirizanga nga atigukira mu kibiina, bamukubangamu obuggo okumukangavula, naye emirundi egisinga ng'agaana okukubibwa ne bamugoba mu kibiina. Oluusi yamalanga ebiseera ng'akyekunya era nga bw'agamba omusomesa nti nkyakuŋŋaanya byange. Bwe yabanga afuluma ng'agenda yeerigomba, asiira nnyini akutte mu nsawo z'empale ye. Bwe yatuukanga mu mulyango n'alyoka avuze ennyo ensimbi ezaabanga mu nsawo ye, olwo ne zitwala Sebinaagina. Ebweru w'ekibiina bayizi banne baali bamutuumye looya olw'obukujjukujju bwe mu kuwoza emisango n'abaami. Abaami nno be ba prefects be baami, omukulu bwe yabayita abaami abaami b'essomero. Mivule yayimbagatanya ebintu bingi. Yali wamputtu ate nga munyoomi nnyo, naye okusinga ennyo nga mujeemu. Mivule yali wangeri nga siiti. Bwe yazanga emisango ne bayizi banne nga nabo tebanyega ng'ensonga bazirekera ye, naye eky'ekitalo nga bw'ayawukana nabo nga yeerongoosa eri abamutwala nga banne abaleka mu buzibu. Banne bwe baamubuuzanga ensonga bo kye baavanga babonerezebwa, ye n'atabaako kimukolebwako, so nga baabanga bonna nga ye abaddamu nga bwe yeekunkumula nti abasajja abo baakula batya oba baakula batya? Nze ensonga zonna navuddeyo nga nzimaze, naye ate kati okulaba nga babatuntuza batyo kinnemye okutegeera. Si nsonga, nja kuweyongera okubyekkaanya. Ebyo naawo bwe byakomanga, Mivule yalinga wampisa mbi, naye nga tatya muggo na bibonerezo yoleka atyo. Yasanyukiranga nnyo okusuula banne mu buzibu, n'adda wali ne yeesekera. Naye ng'essanyu bwe litabeerera era nga n'ennaku obweteba y'omu, Mivule yazza omusango mu ssomero gw'atagenda kwerabira. Mivule yeewuliranga nnyo evvubuka, okwo kwe yagattanga n'okuwaanibwanga abantu abakulu n'abato. Wamma omulenzi ne yeewaga n'akirako akabuto kandizaala. Lumu Ssenkaggale ono yatuuka buyise nnyo ku ssomero. Bwe yatuuka mu mulyango gw'ekibiina mwe yayingiriranga n'aleekanira waggulu nti nsaba kuyingira. Eri n'eryana. Bayizi banne beewuunya nnyo, n'abasomesa abaawulira ne balingiza okulaba abwatusenga eggulu. Mu kiseera ekyo omusomesa we ng'akyawuniikiridde, Mivule we yayingirira mu kibiina nga takkirizibwa. Omukyala omusomesa yanyiiga nnyo bambi, kwe kumulagira addeyo ebweru akole ng'abayizi abalala bwe bakola. Omwana omulenzi yakomba kw'erima ng'adda mu kifo kye ng'amema. Omusomesa yakanda kumulagira afulume nga mukazi wattu asiwa nsaano ku mazzi. Bwe waayitawo akaseera, omuyizi omu eyaliraananga Mivule kwe kumugamba nti Mivule, oli mpulukutu za musota,
lwaki tofuluma ng'omusomesa bw'akulagidde? Tomanyi ng'okuddamu n'eggonjebwa kukkakanya ekiruyi, naye okuddamu n'ekkabyo kusaanuula obusungu. Omulenzi olwabijja ati mu kamwa, Mivule n'amuwujja oluyi nva mu mba. Omusaayi ne guyita mu matu ne mu nnyindo. Amangu ago Mivule n'asumulula olukoba lwe olw'ekisikawutu n'atandika okuluma emba n'okwegaaya ng'embuzi ez'obwenkulumu. Amaaso ne gaagala okumukanuka mu kiwanga n'asambagalira mu kibiina kyonna ne kigwamu ensasagge. Abayizi abasinga ne babuna emiwabo. Abasinga bayitanga mu madirisa ne beesolosa ebweru. Mivule ekibiina kyonna yakikinako anti nga tewakyali ayinza kumutambaala ataamye bugo. Naye omusomesa aba akyekebejja muyizi we. Mivule n'agalula olukoba lwe asaamire omusomesa nga bw'amugamba nti wajja wano okutulabya nnaku, onfulumya mu kibiina ensimbi z'ensomerako gw'ozisasula. Leka nkukubemu otegeere olwaleero. Kyokka batannatuukiriza kye yali agenda kukola. N'omukulu w'essomero we yatuukira okulaba bwe gubadde. Mu kaseera ako omukulu w'essomero we yaleekaanira ennyo nti Mivule tokola kintu ekyo, Mivule takikola. Mwana wange wakiri kuba munze, tokikola bambi kireke. Omulenzi bwe yalaba omukulu oli ne yeesiba olukoba lwe n'amagamaga alaba walungi ayitemu adume. Naye tekyasoboka. Abasomesa baamukwata amangu ago ne bamunyweza. Mivule yali mwana nkerettanyi, yateebereza engeri gye yali agenda okwesimbamu mu lukiiko lw'abasomesa ne bye yali agenda okuwozaayo nga tabiraba. N'alowooza ku kibonerezo kye baali bagenda okumuwa mu lujjudde lw'abasomesa bonna ng'alabira ddala ajja kufa ensonyi. Kyeyava asiriikirira nnyo ng'ali mu ngalo z'omusomesa eyali amunywezezza n'amugamba nti taata ssebo mukama wange, nguddemu ekidumu ssebo, ndi bubi, nkusaba ontwale neeteewuluzeeko ssebo. Omusomesa kwe kugamba banne nti abange wuno kali butemu sseba ngamba mbwa aguddemu ekyawakayima asaba mutwale yeeteewuluze. Ko omusomesa omu nti Mivule oyo mukaba nnyo, mukaba nga kutu, ekidumu si kimukwata kitya atali mukubeko. Amala kukuba abantu n'alyoka atengera. Abalala kwe kuddamu nti mulaba mulenzi Yesu n'asuna atyo ajja kubaddukako. Awo yaddiramu n'eggonjebwa nti bakama bange, nategedde dda bwe nzizizza omusango omunene, mwe musigadde okulaba kye munkolera. Naye bakama bange nfa siyinza kudduka. Ye bakama bange naaguma zambiro, akagaali kange kaakali wali, kale olwo nkalekera ani bwe mba nziruse. Omukulu w'essomero kwe kulagira omusomesa eyali akutte Mivule amutwale mu kiyigo amukuume. Omusomesa omulala kwe kwelonda nti leka tugende babiri, Mivule ono tumulabye musajja munnaffe mulamba, tugende babiri. Mu kugenda Mivule yagenda akwatiridde emabega nga bw'anyoola n'emimwa okulagira ddala nti yali bubi nnyo. Waliwo abaana abaali bayinikira mbu bagoberera. Omusomesa kwe kubakomya mu kkubo n'abalagira okuddayo. Mivule bwe yatuuka mu kazigo empale yagirekera abasomesa yagijjamu, kyokka olukoba lwe yayingira nalwo. Bwe yatuuka eyo n'aggyamu essaati n'agyesiba bulungi nnyo mu kiwato, n'addira olukoba lwe ne yeenywereza ddala. Yeesiba ne yeenyweza. Bwe wayitawo akaseera yakuba oluba olwawawaaza akayu konna nti bakulu munyamba omusota guguno banange omusota. Ne bali olwawulira eby'omusota ne bajugumira. Omu n'amagama g'ekitittiriri, omulala ne yeevumba akayu adduukirire omuyizi we. Munnange abasomesa bombi nga bamaze okuggwera mu kayu, omulenzi n'atandika okubalaga essubi ejjereere nti basebo gugwo guyise wano, ogulaba guguli, ogulengera oguguli oguddugala guguli. Basajja battu baatunula nkaliriza era nga gye bagamba nti ng'alagirira omusota. Mivule yalaba abasomesa be omusota gwabalagirira gubatutte ebirowoozo n'ebyokudduka kwe ne babyerabira n'aduma. Abasomesa baleka mu kayigo nga bakanga badde n'empale ye n'emiggo. Ye bwe yadda bw'ati mu bbanga n'alyoka atyekula emisinde emizibu. Abayizi abaali awo ne bamuwerekereza akaluulu, wuuya
kuzaala mwono tulekaayo. Munanga abayizi abaali awo ne bamuwerekereza akalulu wuuyo mifule. Omukulu w'essomero bwe yawulira akagugumuko n'akyusa amaaso yagaggukiza ku mivule ng'ateredde ku mbiro ng'olwakamyu kadda ku bbali. Musajja watu yakwata ku mumwa oluvannyuma kwe kugamba banne nti bannange nga tuli mu kabi nga tuli ku kyokya banna embira ez'omwana zaawenyuka bwe yeetunga ku muti tebajjaawo okuzinga ngamba ate bano abaagenza okumuwerekera ate ngoye baamugjeemu zonna sirabye ng'adduka bukunya ko banne nti nedda wansi abaddeyo n'olugoye. Abasomesa abaatwala mivule badda bakotesa emitwe nga ndiga nga n'engeri omulenzi gy'abadduseeko bagiwoza nga lutabaalo okutuusa omusomesa omukyala eyavaako entabwe le yababuuza nti olwo ate empale mwagimugjeemu mutya. Basajja battu nga beewoza ng'omulenzi bwe yabasalidde ag'enkolwa n'agibalekera ng'ayingira naye bw'abadde agenda ate tagifuddeeko. Abasomesa bonna basaakanya nga baseka. Mivule okuddiriza ku mbiro ez'akafubutukaabwe ze yaliko ze yatandikira mu kayigo ng'amaze okwevumba ekibira era we yatuuka eyo ng'alaba baziyivu mu kawule nga yeesirikira. Yalaba obudde bukunidde nga lwasojjolimba mpolo okuvaayo okugenda ng'asalinkiriza yeebalama amaduuka g'emukono okutuusa lwe yagguka ewaabwe. Mivule mu kutuuka awaka yawuniikiriza nnyo nnyina eyali ayingiza enku mu ffumbiro. Omulenzi yali ajjudde enkwagulo asiiwuusa akirako omuwawule azingidde emikono mu bulago amezeeko n'olutiko. Emitima gy'abazadde abakyala nga bw'ogimanyi bambi minafu nnyo. Zirabula olwakuba ku mwana we amaaso enku n'azimegguza eri n'amuyita nti mwana wange obadde kyafaanana bw'ati. Eddenzi bwe lyawulira eddoboozi lya nnyina waalyo ery'obuyinike ne litulika ne likaaba. Zirobola enku teyaziddira n'agenda eri mutabani we eyali akaaba nga bw'asikondoka ng'afeesa atibula nnyini ekyejo. Diba teyaliiwo era ensonga zonna zaamunnyonnyolwa kiro ng'akomyewo. Diba yadde akongoza omulangira Ssegamwenge naye ebigambo mutabani we bye yamunnyonnyola omwenge byagumwamulako. Mivule yalamya bulungi nnyo. Okulamya mukumanyi. Mivule yalamya bulungi nnyo buli nsonga nga bazadde be bombi bamwegesa amaaso naye ng'amaliriza kwe kubuuza nti kale bakadde bange ndirabika ntya nate mu maaso g'omusomesa wange era n'abeera ntya ne bayizi bannange abandaba nga ntaamye obugo bw'entyo. Ndabye nnyo kuba sikyadda mu ssomero. Nnyina aba yakoogera ebigambo bitono nti eyalugguddewo leero yalugguddewo obubi bannange. Omukulu w'essomero naye n'akonkona ku luggi. Olwawulira eddoboozi nti nze omusomesa. Diba n'akona ku zirobola n'asituka nga bw'anyeenya n'omutwe n'agenda aggulewo oluggi. Omukulu w'essomero olwalaba ku Mivule n'assa ekikkowe eky'amaanyi n'agamba nti bazadde bannange nze kyenkana nafudde dda olw'omwana ono. Omwana yabadde agenda okukola ekintu nze ne basomesa bannange kye twali ludde okulaba n'okuwulira eky'omuzizo omuyizi okukuba omusomesa we. Naye Katonda nnyini ggulu ono n'akiwugula. Omwana n'awulira eddoboozi lyange n'assa wansi omukono gwe. Ekyo nga kiri awo ekisinza okutuluma ye mwana okuva mu mikono gyaffe n'amala gapaala n'abulira eyo gye tutamanyi. Olw'eggulo lwonna tunoonyeza omwana oyo mu nsiko bw'atatubula ate nga ku ssaawa 9 natumye waka wano omwana n'atabasangawo. Zirola kwe kuddamu nti baaba ndowooza bwe nakkiririddeeyo mu ggonvu ndowooza. Diba kwe kuddamu nti mukama wange ze sitenda. Omuganda yalugera nti bazaala mubiri naye omwana Mivule atuwe mudde ffe bazadde be. N'akyukira mutabani we n'amubuuza nti ani akola nze kye sikolanga? Wewe olabeko wano nga nkuba ku nnyoko. Ko Zirobula nti ng'onkubira ki musajja wattu? Okujjako luliro wankubanga nga kyojje ompasenga nange nkyali n'amawaggali. Wali ozzeeyo okungezaako omuggo wadde oluyi bwe luti? Annanga omwana atuwe mudde.
Ddiba n'omusomesa baasiriikirira nnyo nga batunuulidde omwana eyali atudde awo nga yeefunyidde mu kasonda ng'eggongolo. Oluvannyuma Ddiba kwe kusituka ne yeecwacwana mu ddiiro awo anoonya omugga mbu asamire mutabani we. Omusomesa yalaba nnyinimu akaaye n'asituka mu ntebe ye nga bw'awujja emikono gye n'okwegayirira Ddiba nti ssebo Ddiba tokola kabi ku mwana ono. Ebyo byonna byamuyitanga ku nviiri ne bimugwa enkoto. Nkugambye n'ataama nga takyasalikako musale olwo nga yeetalanga Namuttale omunyageko ente. Kyokka omukulu w'essomero n'afuba nnyo okumuwooyawooya. Ddiba ye yasooka ne yeetondera nnyo omusomesa olw'ekikola mutabani we kye yakola. Oluvannyuma n'amutegeeza nga n'omulenzi bw'atakyamuzzizaayo mu ssomero. Omukulu w'essomero yamunnyonnyola nnyo nti yali tasaana kusunguwala nnyo bw'atyo. Yamutegeeza nti ye ne basomesa banne baali baagala omulenzi addeyo okusoma bongere okumubuulirira, naye musajja wattu yasuwa nsaano ku mazzi. Ddiba n'akubira ddala enkanda wansi yagaana. Omusomesa yalaba guli gutyo n'asiibula ng'alowooza nti banaasigala ababiri ne Ddiba ng'amuwerekerako anaakyusa ku ndowooza ye. Naye ekyajja omusomesa enviiri ku mutwe, Ddiba kwe kuyima mu kisasi n'amusiibula. Ko omusomesa nti ssebo nkwetaagamuko wano wabweru. Ddiba n'agenda naye okutuusa lwe baamalako oluggya. Omusomesa n'agamba Ddiba nti munnange nze ndi musomesa era naakasomeseza emyaka 17. Mu bbanga eryo ndabiddemu abaana bangi era nkoze ku bizibu byabwe bingi. Nkusaba owulirize bulungi bye nkutegeeza oleme kwejjusa oluvannyuma. Ko Ddiba nti mpulira gw'atenze atali muzibe w'amatu. Banano tebaalina njogera bano. Ddiba ono naye ko omusomesa nti siba oli muntu mukulu era by'olabye ebibi n'ebirungi nkumu, naye ebiri mu maaso eyo tebigenda kuba byangu ku bantu abatayigirizibwa nnyo. Ekyo nno nkikubuulidde kuba ffembi tuli bazadde ba mwana ono era ffenna tumulumirwa. Omusomesa yali talumirwa kasente. Oba Ddiba jjukira Ddiba yasasulanga mwaka ssebo, kusasulira omulenzi ng'asasulayo mwaka. Yali tayagala kasente ka mwaka gwe n'omwana nga tasomeseka. Bw'otoba musomesa nnyo omwana tasomeseka. Kaali n'alyoka amugamba nze munnange amagezi genkuwa gaakuzza mwana ono mu ssomero ajjeyo byajjayo anti essomero liringa luzzi. Oli amazzi g'asobola okusenamu g'atwala. Kaakati munnange musomesa ng'aperereza nti essomero luzzi liringa luzzi g'osobola gw'osenamu ng'otwala. Osanga beeyandijjeeyo byandimuyambye mu bulamu bwe nga nammwe abamuzaala mumaze okugenda gye batambuza emigongo ng'obwato. Omusomesa olwasirisa ebyo, Ddiba n'amuddamu nti ekyo ssebo ky'osembezaayo ekyo ky'osembezaayo sirowooza bwe ntyo, anti Omuganda yagamba nti lukuba eggu ne luleka omuzima. Lukuba eggu lukuba eggu ne luleka omuzima. Tirukuba empafu ento. Empafu ento y'eggu gye bayita eggu. Ate empafu bwe ziba empafu ento nga nnyingi tugayita amagu. Lukuba eggu tiruleka empafu ento ne luleka omuzima ne luleka enkulu oluki. Kati agambye gundi agambye nti Omuganda yagamba nti lukuba eggu ne luleka omuzima, oba lukuba emyali ne luleka agibumba. Omanyi otya oba yali tusooka okufa? Ulira abasajja abalengerera okumpi abo. Taagala basajja we bali. Abo abaana mbateekamu ssente bagenda kummanya. Nja kuba nafadda. Abo abaana bagenda kummanya. Byebyo. Ulira ono taata w'abaana mbwoba yali tusooka. Eby'omwana okudda mu ssomero biveeko mu ssomesa. Sigenda kwezza mwana oyo mu ssomero. Sijja kumuzzaayo. Katonda kye yateekerateekera omwana oyo mu bulamu bwe ekyo kyalikola. Nze mbimaze. Omusomesa yalaba gutuusaawo nga Ddiba agugubidde ku butazza mwana we mu ssomero nga naye ata
ng'asiibula nga baawukana. Ddiba yaddayo ng'atolotoma nti hawu nze ssebo nzizeeyo omwana wange bamukube ng'ekyomu nsiko mbu kusoma. Ebyo nze sibiriiko, leka mwana wange n'atuula waka alikola emirimu nze gye nkola giri mumala. Bw'atyo Mivule munnange ng'atuula mu maka g'abakadde be ng'ebyokusoma abivaako.